nga bulijjo ku lunaku lw'amazuukira ga Mukama waffe Yesu Kristo abalyoyi b'emyoyo batera okubaako obubaka bwe basibirira abagoberezi baabwe. Mulundi guno bannaddini bafulumiza amaloboozi agakwataganye ku bukulembeze bwa pulezidenti Museveni. Obubaka buno bwavudde mu Ssaabasumba Dr. Cyprian Kizito Lwanga, omusumba w'abakristaayo Dr. Zaka Nyiringiye wamu n'akulira abalokole Dr. Joseph Serwadda. Awo nno ekirabo kyemalabo gavumenti kyesobola okutuwa okulaba nti eteekawo enkola okukyusa obuyinza kubeerewo mu mirembe ate wamma ne mu mukwano. Bannayuganda bamusabe emyaka gy'asigaza ku bukulembeze bwe gibeere gya kuteekateeka muntu wanadda mu ntebe ye. Wabula ebigambo bya bannaddiini Munnamawulire wa Pulezidenti Tamale Mirundi bimutaanudde n'abambalira. Eyo opiniyoni yaabwe engiringiye opiniyoni ye. Archbishop Lwanga ye ndowooza ye, ekyo kikye tewali akimugaana. Naye mu ekereziya gye mmanyi nze ndi Mukatuliki. Ekereziya bw'eba eyina ensonga gye yagala okwogerako bakiyita pastoreta. Abasumba bonna batuula abali mu ggwanga eryo ne bawandiika ekiwandiiko kyabwe ku nsonga y'emu. Bishop omu bw'aba ayogera bibye nga muntu. Mirundi abadde ayogera nga tasalikako musale agambye nti kyennyamiza ebigambo by'abasumba okubanga biva mu Baganda baalumiriza nti bawagizi b'abeesigye. In fact ate mwekambabuulize abagamba Pulezidenti Museveni nti aveeko tawangulwa mwe mutuwaga n'omuleeta tujjeko atawangulwa tuleete gwe banaawangula kati bapanikinga. Kambabuuze waliwo munnaddini mu Uganda yali agobye ssente za minisita mu kabbo nti muli babbi? Tell me. Ye omubaka wa Bubulo East mu Parliament Simon Mulongo ategeeza nti bakimanyi nti Pulezidenti Museveni si wa kubeerawo olubeerera naye walina okubaawo enkola ennuŋŋamo gy'anaawummuliramu so si kumusindiikiriza busindiikiriza. Yavuvuddeko bantu bali baga nti omukulembeze wa Libya Gaddafi yali omuntu omukyamu naye avuddewo afudde kyokka Libya tolina kufuna mirembe. Nolwekyo kitegeeza nti twanditeba Museveni ng'omuntu naye ntuleka ate ebizibu eby'amaanyi ebitulimu ngaffe eggwanga. Nolwekyo yes tulina okubeera n'enkyukakyuka gyebujja naye n'enkyukakyuka zizze zitya. Gye buvuddeko Pulezidenti Museveni yalabula bannaddiini nti bagondere ebyawandiikibwa ebigamba nti ebya Kayisaali bya Kayisaali n'ebya Katonda bya Katonda. Tekimatiza oba si kituufu ogamba nti ne bannaddiini teboogeranga ku bintu by'obufuzi kubanga enjawulo wakati w'eddiini n'ebyobufuzi ntono nnyo oba kabe kasinga terinawo. Naye kyandibadde kirungi bannaddiini obutayingirira nnyo mu nsonga z'ebyobufuzi. Mirundi alabudde bannaddiini okuba abegendereza nti ebigambo byabwe byandivirako okusaanyizibwawo kw'enzikiriza zaabwe. Abantu basobola okugenda mu kyaki abasoma n'abatasoma baliwo abasinga obungi. Ati ne kyaki esasika mu Europe batunda kereziya. E Roma waliyo kereziya emitwalo 15 musigaddemu ena. Mu Europe kyaki bazigula ne bazifuula ebidongo naki. What went wrong? E Burundi seminariyo ogundi yazigala bazigala gavumenti yagala seminariyo abakatuliki bavayo ne balwanyisa ki. E Philippines kadinali sini yavayo n'alwanyisa Marcos. Lwaki yali ayingiridde eddiini. Omuntu atakuyingiridde kugaana kusaba tomulumba. Omuganda ganti ekyobera ekwagala yegwa kuki kubwa. Awo naffe tulinswa nsobera ekwagala naye nga tugenda bulungi bwa ggwanga lino kubanga tutulwa ku gavumenti zonna. Ku kyalo okutali mu seminariyo temusaba kalidinaali faaza kubanga faaza ava mu baseminariyo. Buli kimu kirina principles. Mirundi atuuse n'okukudaala nga bw'ali omukatoliki atali mubatize era nti tewali muntu yenna ayinza kumugoba mu ekereziya. Nze nga Mirundi omukatoliki neeraliikirira. Sisoma ndi mukatoliki atasoma. Mama wange musiraamu kitange mukatoliki. God wanted me to be a Catholic. I'm a Catholic by miracle. Nobody can chase me from the Catholic Church. Hati sibatizibwanga. Nze erinnya lyange nze nalyetuuma Yosefu. Nze kennyini. In fact, I have more authority in the Catholic Church than anybody. I conduct myself as a devoted Catholic, but I don't attend the church service. How many times did Jesus go to church? Jingo Francis, NTV Akawungezi.